Team Shifa ku ntiko naye kangambe omwana wange Semakula anti na celebrating a week yonna. Happy birthday Semakula. Bana endabyewo omuyimbi ayimba obulungi. Tusiibule ngo nyimbirirako mwana wange anvuga. Nali nfudde naye mu kabenje. Birthday ya 12 April. Namugambe tuli baavu nnyo sigena mu surprisinga ngena mukulyayo ka keke ka 5 muyire n'amazzi naye munyimbirireko kayimba baby oyine eddobozi amanya nti mukamuyimbiridde eno Dubai screen editor jateka oli Semakula Shafik. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sema. Happy birthday to you. Enjoy your day. Njagala ngene tuke Uganda ngali mu vibe. We wanugabe ko jange mulamba. Kati wali lero wenjogerera namugambe tewali sente kolaka ku photoshoot ne mufuneyo bu design ya twagala abantu banange. Omuntu akwagala so that boy understands me. Ne bwemba sogedde amanya kati zivuddeko. So nkwagala nnyo Semakula wange mutabani, he's my son, my brother. We love you so much. Bye bye till next time. Obadde oli mukulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abakyala w'omukwano Hope Shifa nakawombe katukomewo.